abajjanga beewera eryanyi nga buli omu yeeweranga bw'atazze kusiika binyumo. Bangi bibazitoyeeko baabuwe era ne bawanduka. We twogerera 6 bokka be basigadde mu mbuga ya Sseddugge era be bano: Bandobera Shem, Bwanika John, Bukenya Pasco, Kasirye Stephen, Walugembe Andrew, Kiguli Ivan. Kati gwanyumirwa omuzannyo guno ku Lugonvu's Show noonya woogwa oba kw'osibira olukoba. Naye ekibuuzo kisigala kimu nti anaaba ani oyo omuzira anaasitukira mu kyapa Sseddugge 2021. Oh yes, tukwaniriza tukubaza okubanga otagaseeko gyesinzira okubeera ng'otulaba. Sseddugge 2021 ku Lugonvu's Show, abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali wabweru wa Uganda. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, omwana w'ebusubi ky'Amaganda mu Lwengo, nkwaniriza enkuba mpya mwezi tukyali mu gwegumu gwa December. Omwaka gukyali gwegumu. Tunoonya ani agenda okuba nga asukira mu kyapa ky'ettaka olunaku olwaleero tutandise omutendera oguddirira ogw'akamalirizo. Omulungi atulaba gyesinzira okubeera ng'otulaba. Tunoonya abantu babiri abagenda okubanga bajja naye ng'omanya nti buli ajja wano twagalako omwasigala ku stage eno agenda okubanga atuuka ku mpaka ez'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwa December. Siina kye nsobola kwongerako. Nabagambye dda amannya gange nze Ssentongo Frederick Lugonvu nga bulijjo siri nzeka. Nange muzira nnyonyi Mbabali Maliseri boogere tukwaniriza tusinzidde ku Malakai Ecology okulabika nti tukutuusaako oluvunkana luno olw'omutendera oguddirira ogw'akamalirizo. Tugenda kubanga tulondako oba oliawo kinaabeera kinaayo kyankimize, kinaabeera ani asigala ani asegulira ani. Ogenda kubanga onyumira olukontana luno oluvunkana luno lugenda kubeera lwanjawulo nnyo. Nenga tubeebaza nnyo mwenna abatulaba mu bitundu eby'enjawulo. Tugamba nti olwaleero lwanjawulo kubanga lwe tutandise omutendera ogwa6 nga tunoonyako abasatu aboolekera akamalirizo. Mu mbeera eyo tugenda kubanga tubakwata bamaze okubanga bakwasaganyizibwa. Kitegeeza tulina ennaku 3 nga tutandika n'olwabbalaza olwaleero 27 tusobole okubanga tugenda 28 paka 29 tubuukewo olwa3 tuwummulemu tujja 31 tukulage omuwanguzi nga bw'anaaba ayiseewo nga bulijjo bw'okyogedde. Twagala ali mu system abali mu control tugenda kubanga tusoma erinnya ku bantu 6 abasigaddewo then nga mutuwa ekifaananyi ku screen. Omuku omutandike ne Walugembe Andrew y'omu ku 6 abayiseewo. Walugembe Andrew y'omu ku bato abasinga mu mpaka za Sseddugge 2021 mu myaka 16 ali mu siniya ya 3 y'omu ku baleebya bagamba nti ayagala ekyapa ky'ettaka ku myaka 16 abeere ng'akirina. Yafuna obubonero 6 obwamuyisaawo kubanga akaseera kaali si kangu. Bwe tuva ku Walugembe Andrew twagala otuwe Bwanika John yayitawo n'obubonero 13 gwe yali akwatagana naye ku olwo yamunyoola n'amukasuka ebbali n'asobola okuba nga ayitawo okuteeka ku mutendera guno oguddirira ogw'akamalirizo. Oh yes, bwe tuva ku Bwanika John tujja genda ku Ivan Kiguli Ivan yayitawo n'obubonero 4 Kiguli Ivan n'obubonero 4 ali mu mbuga ya Sseddugge olunaku olwaleero kiri kyolyo tawo oba toyitawo omutwe gwe gukweyimirira. Tulina Bukenya Pasco yayitawo n'obubonero 13 okulabika nti yatuuka ku mutendera guno. Era nga ku mutendera gwe tuvuddeko Bukenya Pasco singa babadde nga bakwata bifo abadde agenda kumalira mu kyakubiri abadde agenda asukira mu nkoko 2025. Jjukira nti omuwanguzi asooka agenda kubanga afuna ekyapa ky'ettaka okuva mu Balugonvu Property Consultants. Abo nno balina ploti enteeketeeko bulungi mu estate zaabwe naawe gy'olizoteeka okubanga weefunirako. Jjukira nti ekyapa kyo okifuna bulungi nnyo awatali mugozobano gwonna. Tukuwa omulala Bandobera Shemu yakyakulembedde yayitawo n'obubonero 15. Abawagizi ba Bandobera Shemu obugalo obuwulira abasoga gye muli balina ambasada waabwe Naudo Morin ali Saudi Arabia. Kaakati bakoze ttiimu namba Naudo Morin ne ttiimu ye bagambye nti wakati wa Bwanika John ne Bandobera Shemu asooka okuva mu bamuwadde emitwalo 5. Kale kitegeeza bakwagaliza oveemu awangula tokuwetaano gyo. Yes. Kale ne tubeera ne Kasirye Stephen yayitawo n'obubonero 10 ng'oyo nno yajja
Kasirye Steven ayina ekyenjawulo kyekiriwa nti ye y'omu ku baawandukako yawandulwako abamu ku bano yali ku mulundi ogwasookera ddala yakwata kyakubiri najjira mu babest si babest loser najjira mu baasingamu abo abakwata ekyokubiri kaakati ku mulundi guno era nawe yakwata kyakubiri wabula mu kukwata ekyokubiri ate ng'obubonero bwafunye businga abalala bonna abakwata ekisooka kofe kaje bwe kiba nga kiri bwe kityo nga bw'oba ogedde twayogedde dda bannaffe abavugirizi be baliwo mwana wa taata tutegeezezza Lugombo Property Consultants abalina ettaka etteeketeka obulungi mu estate ez'enjawulo naawe ali eyo gy'olina okuba nga weefunirako. Tulina Malakai Ecolodge we tusinzidde olunaku olw'olwaleero. Weetaaga okulabika nti owummulako ne famire yo ogenda kumalirako w'omwaka. Genda ku Malakai Ecolodge kwata famire yo mugende munyumirwe. Balina cottages ez'enjawulo ejja kukumanejinga bulungi nnyo ne famire yo buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ekifo kirungi parking weeri ate nga bajja kuba nga bakufaako bulungi nnyo. Mbuulira ku Lwengo General Hardware. Lwengo General Hardware bagamba nti basangibwa Katende balina ebizimbisibwa eby'omulembe ate biri original. Bano ogenda kubanga ofuna buli kye weetaaga. Bano bagambye nti omukyala yekka eyali mu mbuga ya Ssedduga agenda kubanga asitukira mu mitwalo 30 beddu. Ate ne bagamba nti omuntu eyasinze empisa mu mbuga ya Ssedduga agenda kubanga afuna emitwalo 10 beddu. Ye Lwengo General Hardware bwe tuba tugenda ku Focus Construction. Focus Construction egamba nti bw'oba omaze okuba nga ofunye ettaka okuva mu bannaffe aba Lugombo Property Consultants kitegeeza nti ne Lwengo General Hardware yekuwadde ebizimbisibwa. Totunula walala, genda bannaffe aba Focus Construction basobole okuba nga bakubira pulaani y'ennyumba gy'oyagala. Bamala okuba pulaani balyoke bakugambe nti okusinziira ku nnyumba eyo weetaaga materials bwe ziti. Tubajja kuteeramu bino mbw ate ensawo zibeere 10 bo bayiseemu 2 ez'okwebbirako. Vaayo genda mbano abajja okubalira ekituufu nga tewaliwo byakuyisaamu ate era kimalire ddala nga bakirina okuba kati nno balyoke bakuzimbira ennyumba eveeyo bulungi paka ku finishing bakwase bisumuluzo ng'oggulawo kuyingira kijja kubanga kiwedde bannaffe aba Focus Construction abasangibwa e Nateete. Bw'omaliriza okuzimba nga bina biwedde kibeera kya bulyaza amanyi okubeera n'amakanga temulimu wadde ekinyonyi ky'olunda omuka ku kyalira ate n'ogenda oggula enkoko ng'oguze Kroiro oba akazungu. Genda manafe babaluwa ma local poultry breeders bagamba nti balina enkoko ennansi ate nga bano bagamba nti omuwanguzi agenda kubanga afuna enkoko 2 kakati ate balubwa ma local poultry breeders bampa enkoko 2 nange ne ziwera enkoko 4 ne ngamba nti ngabo ziri enkoko 4 kanzigatteko nazo muzitwale kiri kitya kyanjawulo nnyo kyenavudde ngamba nti ne balubwa amaze bampa enkoko endala 2 kanzigatteko akwata ekyokubiri agenda kubanga afuna enkoko 2.5 ate akwata ekyokusatu agenda kubanga afuna enkoko 15 balubwa ma local poultry breeders bano bakulagirira bw'osobola okubanga ogaggawalira mu nkoko ennansi bwe tuvaawo ngomaze byonna oddako wa oteekwa okuteekateeka omukolo omukyalo omwanjule oba omukuba empeta oba ogenda okyaleka ewaabwe sinakindi graduation yetuuse bw'obanga oyagala oteekeka omukolo ekikulu ekyo genda bannaffe aba Vibe Ceremonial Events bali wali kuwa Mutawaze Makerere bakuteekereteekera omukolo buli kimu kitambule malidaadi nnyo. Balina ba service providers bonna okutandikira ku boogezi ba photographer n'abalala bonna bwe kiba ku managinga mukolo gwonna bajja kumanaginga buli kimu kitambule malidaadi bw'otuuke wali nga n'ebirabo bw'oba ogenda ku buko nga bamaze bikutegekera nga tolina kutabujja na kuddeena ate noonya kino si kiraba kaboda kakonere mu kkubo. Vibe Ceremonial Events kyebava beesowolayo ne bagamba nti bajja kubanga bakwasaganya buli kimu kitambule bulungi nnyo. Gende Makerere kwa Mutawaze omwaliro gwa kusatu bakwasaganye. Obis gituwe Obis supermarket eri Kawanda ojja kubanga oli ku mukono oguliko substation y'amasannyalaze Kawanda ojja kulaba supermarket erina parking ennungi bakasitoma abantu mwe bali okulabika nti bakuwa customer care. Supermarket otuuka muli noonoonya ekintu nga tokiraba wano ku Obis kyanjawulo nnyo. Oyogera bwogezi nti njagala kino ng'omwana akutwala ng'okipiikinga ng'odda mu mmotokayo oba ng'odda kapikiko oba ng'otambula ng'ogenda bakwagala nnyo era bakwebaza okubawagira gwe ddala ava ku Bombo Road obanga ogenda kukwata ku Bombo Road ne bwoba oli yonna gy'oli osobola nti kangende nshoppingeko ku Obis supermarket Kawanda. Ladies and gentlemen, omulabi wa Lugombo Vision Show abasedduka 2 mu mawanga ag'enjawulo gyemuli abali mawanga ga Buwarabu abali mawanga ga Bulaaya abali mawanga ga Asia abali ku lukalu lwa Africa abali mu bagita Oceania abamu gye bayita Australia eyo zinga namba abali mu Northern America ne Southern America tubaaniriza olunaku olwaliro nga tusigaza abantu 6 kwe tugenda okubanga tulonda abantu 3 tugenda kubanga twala abantu 2 buli mutendera olunaku olwaliro n'enkya n'oluddako bantu 2
kwaba ababiri tutwalako omuntu omu yekka tewali gamba nti ofunye obubonero bungi bwolina bwe bukweyimirira ne oba ng'ofunye akabonero kamu nga muno tafunye ogenda ku finals olunaku olwaleero naye nga kyabadde si kya buli azaamaanya ogamba nti otandika omutendera guno tubalage ekyapa ky'ettaka kye mwagala okuba nga muwangula si bwe guli ekyapa ky'ettaka kyatuuse dda mu mbuga ya Sedduke Mbabali Maliseeri nze ŋŋenda okusooka okukiwunyako mpulira akawo ka lands office nange ompe nkuwa okwateko families nyingi ng'obuuza taata nti naye kwe tutte ekyapa nti munnanga nti kibanja oba oliawo nange 222 onaafuna ekyapa land title tujja kusaba ttiimu ya kamera mugenda kubanga mutusikira ekyapa ky'ettaka eky'omuwanguzi Mbabali Maliseeri kiri bwe kiti bino si bye byokugamba nti omaze okuwangula kaakati kateeketeeke tukusaleko ekyapa kyafuluma dda weekiri twagenda okufulumya enteekateeka nga weekiri atudde wano ewali akamyufu oba kamera eneraba woolaba red ali ku kkubo wennyini yasooka ku kkubo wewali polotiyo era kuliko n'akapande nti this plot belongs to Sedduke wa Lugonvizi Show 221 kati gwatuddeawo ng'otuddemu abo omukaaga tunuulira munno omulabe ng'omulaba akujja ku kyapa kino era simanyi lwaki mukyasekamu embi kubanga oyo agwosekera aba akusekera alabisa okulabika nti akutwalako ekyapa nakubuuza mbu wamma Napoleon yali waggwanga kino omulagirira oli mu kwefiiriza kale tugenda okutegeera abagenda osookamu olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 27 lunaku lwa bbalaza tulyoke tulabe Sebyuma agambye atya bano be bali mu mbuga ya Sedduke wa 221 olwaleero ziryoke zidde okunywa nga Kasirye Steven n'ekifaananyi kye ku screen tukyagala Kasirye Steven ng'atuuka mu mbuga ya Sedduke olunaku olwaleero n'ayingira yasoose Kasirye Steven azze okulaba nti ayita ku mutendera guno oba asigala wano okweyongerayo kinaaba gy'ali n'omutwe gwe agenda kuba nga akwatagana oba nga abwolekanya butereevu ne Walugembe Andrew tukwaniriza mu mbuga ya Sedduke abazadde ba Walugembe Andrew tubaaniriza myaka 16 senior ya kusatu ali mu St Peters Nsambya bagenda kuddayo ogenda kuba otambula ne bayizi bannonge ennaku z'omwezi 10 baga nti nze ndi landlord bw'anaaba yakitutte era ogenda kubeera nga Bobi Wine nga muyimba akayimba nti byensoma okufuna kati mbiyina aya basi mubeera eyo tubaaniriza ogw'okubaaniriza gwa Frederick bwe guba nga ogw'okubaaniriza gwange mbaaniriza mu mbuga ya Sedduke n'embebaza okuba nga mutwegasseko nkakasa nti oba oliawo tetuli bapya gye muli okuggyako nti enteekateeka yeekyuseemu kati mumanya nti omutendera gwe tuliko gwe guddirira ogw'akamalirizo wandibadde otunuulira muno n'eriiso ejogi omugambe nti njagala kyapa ng'oli ku muzindaalo nja kutandikirewa Walugembe Steven ogambe Walugembe Andrew ogambe Kasirye Steven nti wadde obadde munywanyi wange naye njagala kyapa Kasirye Steven ali mukwano gwange nnyo naye olwaleero mbawo n'ekyapa Kasirye Steven eddoboozi eriddako lyerirye Walugembe Andrew abaganda bagamba nti asoggola ligula komanyira nti si ennanyini mbooli era nyonge omutegeeza nti anviire ku kyapa akuviire ku kyapa ogamba obwedda asima aligula kale mwebale nnyo mwebalire ddala emmeeza y'abalamuzi olunaku olwaleero eriko abantu bana twagala okubeebaza bakulembera mu Carlton Scovia Nakamya webale nnyo webalire ddala Sharon Mirembe webale nnyo webalire ddala mwanyinaze babiri tukwaniriza n'embabazi Lilian babiri eddala yaani Babura babiri tukwaniriza ate ne mbabazi Lilian be bali ku mmeeza ey'abalamuzi okusalawo obonero obugenda okubeera mu kaseera kano Mbabali Maliseeri enteekateeka eziddako zizo twetaaga okufunako ani agenda osookera mu bibuuzo bisooka kwani tutandika nani kagenda kuba kalulu nenzija nako olondako bw'olonda nnamba emu kikuteeka mu nnamba emu mu kubuuzibwa
wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. Kati mu kaseera kano ogamba bugambi nti nze gundi namba bweti. Kasirye Steven namba emu. Kasirye Steven namba emu. Walugembe Andrew namba 2. Kansubire nti abalamuzi amannya ago gali mu oda nga bagogedde. Kasirye Steven namba emu, Walugembe Andrew namba 2. Ekitegeeza nti ebibuuzo bisookera wa Kasirye Steven. Mu kaseera kano enteekateeka zigenda kukyukamu. Wagenda kuba bwe kiti. Tugenda kubuuza ebibuuzo ebisooka babiyita sikutta kulonda. Byangu nnyo, tebiriiko kade, wenkikubuulizawo okiddiramu. Singa wayita obutikitiki butaano nga tokizeemu nga tugenda ku kirala. Teri kulonda. Wabula buli kibuuzo ogenda kifunako obubonero busatu. Tukusuubira okuba ng'owuliriza nnyo. Tugenda kubuuza Kasirye Walugembe, Kasirye Walugembe, Kasirye Walugembe. Ekyo bwe kigwa bw'onaaba ofunyeewo buli kibuuzo busatu. Tujja batwala mu mutendera ogusooka. Mbabali Maliseri yajja okutusookamu. Ebibuuzo bijja kubeera bimeka mu mutendera ogusooka? 2. Ebibuuzo 2. Obubonero busatu buli kibuuzo ky'obeerezeemu. Awo ojja kuba okkirizibwa okulonda singa munna atamatama ng'owulira akadde kaweddeyo nga tegwe ansi okimanyi, osobola okuba ng'oga nti nze gundi mulonda. Awo tujja kufuna obubonero bundi abamuwangudde. Bwe tunaavaawo tugende ku mutendera ogusembayo tumanye ani avaako ani asigala. Si bwe kiri? Sebyuma Saawa ya bunkenke eno nsi 5 katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Weewaawo tutandise. Nsuubira okuba nti amatu gammwe gagenda kuba moogi ate nga n'amatu g'abalamuzi gagenda kubeera moogi. Ntandikidde wa Kasirye Steven. Oba NRM yawangudde akalulu k'ekayunga ku bwa ssente bwa disitulikiti yaani? Ye Andrew Muwongesebo. Obwa Sseddugge busatu babuwangudde. Ne tugende wa Walugembe Andrew. Kitongole ki ekya gavumenti ekirina ekitebe kyakyo okuliraana essaawa ya Queen. Ne kiba nga kiganye Fire Brigade. Ne tuddayo ewa Kasirye Steven. Omwaka guno guggwako lwakumeka? Omwaka guno ne kiba nga kiganye era ne kiba nga kiganye guggwako lwakutaano ku lw'omukaaga zigenda kubeera nga lumu. Ne tugende wa Walugembe Andrew. Enkoko okutuula ku magi bano abaabalubwama bakimanyi nnyo. Enkoko okutuula ku magi ng'eteekateeka okugaalula eba ekola ki? Ebiikira. Kiganye. Awo tewali kulonda. Eba emaamira. Ne tugende wa Kasirye Steven. Ekkalalume kasuka ki? Ekkalalume kasuka mbuzi. Ekkalalume kikuyinza obuzito kasuka musota. Ne tugende wa Walugembe Andrew. Ono ye minisita wa Kampala. Ono ye akati minisita Kabanda. Obwa Sseddugge busatu. Nemba nga sikutta kulonda bwentyo mbawunzikidde wano mbakwase Walugembe. Mbakwase Mbabali Maliseri abeere nga atandikiraawo. Nange mbeeyanzizza naye nga mbuufu buno nina ebbaasa 2 zonna zirimu ebibuuzo ebiri mu buzito bwe bumu. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. Okuwangula olwaleero okuwangula okuyitawo okugenda ku mutendera ogw'akamalirizo birimu ebintu 2 birimu n'omukisa. Ebibuuzo ebiri mu bbaasa muno byenkana obuzito naye oba oliawo era tewabulamuuko kaliko makabyo akasobola okukusika ne kakuzza wansi. Ogenda kweronderako ebbaasa ebigenda okuva mu bbaasa eyo bye ŋŋenda okukubuuza. Okitegedde? Ziteeke wansi bonna bajje wano beerondere. Zitere ddala wansi wano. Oli waddemba okujjako gy'oyagala gy'ogamba nti yeekusigaza mu mbuga ya Sseddugge oba yeekujja mu mbuga ya Sseddugge. Osobola okubala kanneemu kanabbiri kafumba mmwanyi kattakonkome kalangajja kannakwala ofumba otya.
eyo gyalonze. Ono yani Kasirye, ono ye Andrew. Bwe kibanga kiri bwe kityo, Ani ali mu nnamba emu? Kasirye Steven. Ntandise naawe. Kasirye. Yeso. Katusooke ne kino. Kankuwe bino ebitongole bibiri gwompa aboogezi baabyo. Yeso. UPDF. Omwogezi wa UPDF ye mukyala Kinyinze so. Kikuyinze. Andrew. Kikuyinza obuzito. Kyembadde mbuuza ekibuuzo nga tokimazeeyo. Kyekisigaddeyo. Agambye nti asaba gundi bibiri. Kati anti bw'amala okutta kiri n'amuwa n'ekirala. Kale nkyakuwa ekirala babadde babiri. Kati bw'abanga kiri akigudde ate oleda era agudde. mbasireeta kirala okuleka nga omulonze naawe nenkubuuza ekyokubiri. Sironda. Naye kimuwe oba oli awo abadde akimanyi. Minisitule ebyobulamu yo omwogezi obadde omumanyi. Tugamba Walugembe. Akati mbadde simumanyi. Era obadde ogenda kusalwako. UPDF eyogererwa afande Flavia Byekwaso so nga ate minisitule ebyobulamu omukulu Aine Byona Emmanuel yayogerera minisitule eyo. Nkyali wuwo. Yeso. Kasirye. Yeso. Ono yali munyenye mu kukyanga akapiira era n'engule yawangula eziwera ku mutendero gw'ensi yonna. Eyo nno gye yava n'akulembera n'eggwanga wano ku lukalu lwa Afrika. Yani era akulembera ggwanga ki? Oyo sibo Kinyinze ekyo nakyo. Kikuyinze. Ne Walugembe n'atunula b'ensobedde n'agamba nti seekakasa. Yani taata. George Weah. Oh my God. Liberia. Mu mbeera eyo gwe nemba nga nkuwunzise bibiri nzize kati wa Walugembe. Andrew. Walugembe eno ye basajja walonze omuli omukisa gwo oba akalipo akagenda okusika kakusikambule kakuligule paka wansi ove ku kyapa ndiwo. Kankuwe bino ebitongole bibiri gwompa aboogezi baabyo. Uganda Police. Fred Enanga. Fred Enanga. Ekitongole ekyokubiri Uganda Prisons. Frank Bayine. Obubonero busatu. Ne kino kikyo. Ekyapa kitandise okutambula. Bannabyamizannyo bakubiddwa ekkonda eddene oba lye tuyite ekkonda oba lye tuyite ekkonda eddene ate nga vvannyuma ku lw'okuviibwako munnaabwe munyenye ya Uganda mu muzannyo gwa rugby eyatuvudde ku maaso yaziikiddwa ejjo ly'abalamu. Kazi yani Kinyinze sebo. Kikuyinze. Kasiri n'oteetantala eyabadde omuzannyi wa rugby eyakatuva ku maaso Seguya Robert nembawunzika. Bw'obanga obawunzisa kitegeeza nti nze nzirako. Newankubadde ng'ebyamugana ng'embabali Maliseri bibadde bizibu gye muli wabula nkakasa nti ebyange bigenda kubeera byangu. Era waliwo ebiganye nze mugenda kuba mwenula bwenunuzi. Ngenda kukola ekintu kyekimu. Ebbaasa ziri bbiri buli omu olondako ebbaasa ekwanguyira gy'ogamba nti oba oliamu omuli ebibuuzo ebigenda okutwala ku mpaka ez'akamalirizo okuwangula ekyapa eky'ettaka. Sedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show. Buli omu gy'olonda gy'oleeta. Amannya Kasirye Steven. Walugembe Andrew. Era nga bwe guli nti Kasirye Steven yasooka si bwe guli? Yeso. Ebbaasa yo yeeno. Naye nga tuli butereevu ku Malakai Eco Lodge twagala okubeebaza akawoowo kawulira ennyo.
Kasirye Steven. Yes, sir. Era nga bwe gwabadde ku muganda wange Mbabaali Maliseri bwe gugenda okubeera. Nkuwa ebitongole bigenda kubeera bibiri gwe n'ompa aboogezi baabyo. Tugenda kutandika n'ekitongole kya immigration oba ekitongole ky'ensonga z'omunda mu ggwanga. Kinyize ssebo ekyo. Ne kiba nga kigaaniddewo. Jacob. Okay, mbadde mmanyi nti nkuliddemu olukwe. Jacob Siminyu yakyogerera. Kitegeeza nti ekyokubiri kyo nkikuwe kakiiko ka byakulonda. Yo obadde omumanyi? Oyo ye Bukenya. Ye Bukenya Paulo. Aho ekyo badde ojja kiwangula naye era kiri obadde tokimanyi. Ne tuba nga tugenze ku kyokubiri. Bangi buli lunaku tulinnya taxi. Era tutandise okubanga obaoliawo tuyiga ebigambo ebikozesebwamu. Nga bw'owulira Lubyanza mu babodaboda kasabaga nti eyo Lubyanza omanya nti talina stage. Ne mu taxi mulimu ebigambo ebikozesebwamu. Naye tukitwale nti otudde ku muto oguliraanye kondakita. Dereva n'akyusa omutwe n'abuuza kondakita nti mu basaabaze olinamu swabula aba ategeeza ki? Ababuuza olinamu excess. Obwa ssedduke busatu oli mulinnyi wa taxi mulungi. Ababuuza nti olinamu excess. Embuga ya Ssedduke eyongedde okuba nga eoma nemba nga nkuwuzikidde wano. Ne tugende ewa Andrew Walugembe. Essebo. Andrew Walugembe. Kanzigule ebibuuzo byo. Abasomesa ba St. Peters Nsambya bakulaba. Nsuubira okuba nti togenda baswaza ate nga ne bazadde bo bazze naawe. Andrew. Wanjisebo. Ngenda kuwa ebitongole bibiri ompa aboogezi baabyo. Essebo. Tutandike n'ekiddukanya omusajja gw'omupiira mu ggwanga ekya FUFA. FUFA. Kinyize. Nakkiriza nti kimuyinze. Kikuyinza obuzito. Kyokka olw'okuba nti waliyo akakunizaako okubiri. Ne muganda Nkasirye naga nti sijja kwetantala. Walugembe. Wanjisebo. Nzikiriza nti famire z'ovaamu ze zimu ze tuvaamu. Essebo. Oyinza okuba otusingako nnyo naye tuli mu levo y'emu si ffe baguuda ekiryawo tunatuuka ku myaka gye bannammotoka yo okyalinnya takisi. Era ozirinya enfunda eziwera. Olulimi olutakisi tugenze tuluyiga kubanga tuzitambuliddemu ebbanga ddene. Tukitwale nti oli Kyengera odda Masaka oli mu takisi adda e Masaka takisi gy'olimu nga takisi endala eva Masaka eyingira Kampala ne zeesanga Ekyengera ne zisibamu. Dereeva akuvuga n'abuuza dereeva munne nti owange gy'oyisa abakozi bali batya obalabyeko aba ategeeza ki? Aba ategeeza oba alabye ku traffic officer oba alabye ku traffic officer oli mutuufu obwa Ssedduke busatu nembanga mbawuzikidde wano olunaku olwaleero ku mutendero ogwo. Mu kaseera kano tujja kusaba abalamuzi tukakase nti bye mulina bikwatagana. Tujja kusaba Mirembe Sharon ajja kubanga ku mutendera guno atuleetera alizati ezivudde ku mutendera ogusooka ogwa Sikuta kulonda ate n'omutendera guno ogwandibadde ogusookera ddala ogwa main. Tumanye ddala abantu bano bayimiridde batya nga tugenda ku mutendera ate ogwakamalirizo. Abavugirizi baffe ab'enjawulo tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Final zigenda kubeerawo ku lunaku lwakutaano genda kusoma omwezi 31 okumanya ani agenda okuba nga asitukira mu kyapa eky'ettaka ate ng'akwata ekyokubiri. Tugenda kubasaba obubonero nkakasa okuba nti ebisinga byandibadde biwedde. Tuli ready? Mujja kujja wano mutuleerera zaati nga bwetugwa abavugirizi baffe ab'enjawulo. Twebaza nnyo Lugonvu Property Consultants okulabika nti bateerawo ekyapa ekyokuwangula. Omuwanguzi ogenda kugenda nakyo olunaku lugenda kubeera lwakutaano. Final zigenda okuba nga zibeerawo. Abasatu abanaaba batuuse ku kamalirizo kwe tujja okujja omu atwale ekyapa okuva mu Lugonvu Property Consultants. So nga ate tusinzidde Malakai okuviira ddala ku mutendera guno gwe tuyita ogwa semi-finals. Malakai kifo kisanyukirwamu, kifo kiwummulirwamu, kifo kyakuwummula mpola n'osobola okuba nga onyumirwa obulamu. So nga Lwengo General Hardware bali Katende ku bizimbisibwa ne Focus Construction Limited bali Nateete bakuzimbira ennyumba ne pulaani bagikuba. Balubwama Local Poultry Breeders nabo tuli nabo ne Obi's Supermarket ye Kawanda wamu ne Vibe Ceremonial Events. Okay. Katukutu
mutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Ssedduge 2021. Tujja kwongera ku muzindaalo. Amanya gange nze Sharon Mirembe nga round esoose Kasirye Steven afunyewo obubonero busatu wamu ne Walugembe Andrew obubonero busatu. Tugenze mu first round afunyewo obubonero busatu Kasirye Steven, Walugembe Andrew still obubonero busatu, so ne basibagana ne bafuna mukaaga mu first round. Kakati wano zinadde okunywa teyanza tweyanzege. Singa kiggwera wano. Gamba nti singa kiggwa kityo. Singa kiggwa kityo. Kitegeeza nti tuba buli omu tulina okumubuuzayo ekibuuzo kimu ne tusalawo. Kiba kyakuwandiika nga kifaanagana okiddiramu ku lupapula. Era bwe musibagana tuseetinga ekibuuzo nga kya lupapula nodda wali n'owandiika ansa ne Kasirye n'awandiika ansa. Mbabali Marise. Mpozi ani yakutte ennamba emu? Kasirye Steven. Eno ye bbaasa era nziramu okuggyamu olupapula oliko ebibuuzo byo. Mbikubuuze biggweyo nkute obutaddamu kusanga nga oli wamu ne Walugembe wabula ng'omu alekulidde munne oba nga alekedde munne oba nga ye aviiridde munne. Kasirye. Yes. Wano olinawo ebibuuzo bisatu okuva gye ndi. Kiri gy'oli obitta byonna n'ogenda n'obubonero 9 oba n'ottako kimu oba 2 oba byonna obbindekera. Kino kye kisooka. Ojja kukkiriziganya nange nti kituufu wano mu Uganda nga twogera ku bubinja bw'abatujju bangi batunuulira ADF. Olwo Somalia bw'oyogera ku batujju ebirowoozo biddukira wa? Biddukira ku Al-Shabaab sewo. Al-Shabaab obubonero busatu. Nkyaliwo. Nva gy'oli nga nkunnyuse kankwongera ekyokubiri. Yes. Omukyala Doreen Nyanjula e Uganda nga twogera omukyala Doreen Nyanjula yamyuka Lord Mayor wa Kampala. Yes. Naye abaffe omukyala Nyanjula Doreen akiikirira baawa? No, Doreen Nyanjula LC5 mu Kampala. Kituufu LC5 kansala si bwe kiri? Yes. Akiika ku kanso naye akiikirira baawa? Akiikirira wa Kampala Central. Nedda. Nekibanga kiganye. Walugembe. Semulonda. Kale akiikirira Makerere University. Awo ne tubanga tuvuddewo ndiwuwo kibuuzo ekisembayo. Yes. Mbu bw'otikkirwa diguli oli wamu nange? Yes. Mbu bw'otikkirwa diguli y'amateeka mu ttendekero lyonna gy'oba ogasomedde osigala okyali wa kibogwe. Era bw'okomaawo obanga atasomanga ku mateeka kiki ky'oba obuzaako okufuuka munnamateeka omujjuvu? Nsaba kunziiramu sewo. Wuliriza. Kigambibwa era kimanyiddwa nti bw'otikkirwa diguli y'amateeka mu ttendekero lyonna gy'oba osomedde osigala okyali wa kibogwe. Era bw'okomaawo n'oteeyongerayo obanga atasomanga ku mateeka, abaffe kiki ky'oba obuzaayo okukola ofuuke munnamateeka omujjuvu? Sebo obeera obuzaayo oba obuzaayo okugenda kusoma bwa pulida bwa advocate bwa tereera bulungi nkufune. bw'otikkirwa diguli oba tonnafuuka munnamateeka omujjuvu okutuusa ogenze n'osoma obwa advocate. Kankuddiremu katini nnyo. Kibuuzo kye kimu. Tulina universities nyingi mu Uganda. Kogende Makerere, kogende Nkumba, kogende Ndejje, kogende Kyambogo,
university gye boogerako esinga okusomesa amateeka ziri 2 UCU ne IUIU zezoogerwako naye ne bakutikkira digiri mu university ezo oba tonnafuuka puliida kikyosooka okukola ne bakakasa nti okkirizibwa okugenda mu kooti n'owooza omusango sebo mala kuyingira mu law firm kiganye awo ne kigaana tukkirize nti kigaanye waliwo gye tuyita law development center awo nno woogenda n'osoma gye bayita practicing certificate n'ofuluma ng'oli puliida omujjuvu era bw'oba togirina tosobola kuwolereza muntu yenna mu kooti era mugambe nti osobola okufuna first class degree mu university ebya LDU ne bikugwa LDC ne bigwa era n'oba nga toyise oyinza n'okuddamu n'osoma emyaka gyonna nga tonnayita naye ng'ate eri baakutikkira kale Andrew eno yeeyo sebo nkunnyuse siddamu kusanga ng'olina Walugembe bwe mba waakuddamu kusanga olina kuba na muntu mulala oba obutaddamu kusinkana omulangira Andrew Walugembe bino byenkubuuza biri bisatu ngenda bikuwa kasaayirizo siwummuza paka nga biweddeyo obitta byonna otwala obubonero bwo 9 bwe busatu buli kimu bwe bigaana oba nottako kimu kiba gy'oli naye nga nze bonna mbukwagaliza kino kye kisoose Walugembe mu Uganda bw'oyogera ku bikolwa eby'ekitujju obwongo bukwanguyira ku kibinja kya ADF ate singa oba mu ggwanga lya Nigeria n'oyogera ku butujju ebirowoozo biddukira ku kabinja ki ebirowoozo biddukira ku kabinja akaba Al-Shabaab mulonda sebo kasiri kiganye kasiri mulonde ebirowoozo biddukira ku kabinja ka Boko Haram bakuwa akabonero kamu neyanza sebo Andrew nkyaliwo oyina ebibuuzo ebirala 2 kino kyekyokubiri ku lukalu lwa Africa waliwo ababaka abaagwaŋŋanye Malaka nga bwe walabira ddala ekyali wano ewaffe mu paalamenti bano nno nabo baakubaganidde mu paalamenti ey'eggana naye nsonga ki bo eyabalwanyisizza ensonga yabalwanyisiza kikuyinza obuzito kiyinza omulonda andi mulonze naye nkyakabonero kange okugenda naye ate nsobola okugezaako ati bw'obanga omulonda langirira kati gezaako tuwulire nga tofuna kabonero mobile money obadde okafunye kennyini ako kati tokamuwa kubanga agambye agezaako bugeza nemba nga Andrew nkuwunzise abuzayo kimu otyo Andrew kino kyekisembayo okubuuza ng'oli wamu ne Kasirye kiddemu ofune obusatu okubala abantu n'ebyobugagga byabwe gye tuyita census ekyasembyeyo wano e Uganda yaliwo mu mwaka ki mu 2014 obubonero busatu nemba nga mbatadde nembaweereza gy'oli webale nnyo abalire ddala bw'obanga obatadde nange nja kudde wa Kasirye Steven yego wasoose ebbaasayo nkyagirina ebibuuzo bigenda kubeera bisatu ebyange byangu nnyo era nkakasa nga obimanyi byonna nkusuubira nti ogenda biddamu embuga ya Ssedduge etuwoomere tutandikire wano Kasirye Lieutenant General Wilson Mbadde ye muduumizi w'eggye UPDF ow'oku ntikko CDF atamanyi bukulu bwa Lieutenant General Wilson Mbadde muyambe omugattulirira ennukuta CDF bwe ziggwayo ennyukuta CDF kiggwayo nti Commander of the Land Forces of the Uganda Land Forces ekyo nasooka kiraba mu bibiina by'obufuzi ebiri mu Germany ogenda mulonda ebiri mu Germany ne mu West Africa
bagamba nti ekibiina kino ye DPM ogenda okuwulira DPM nga baga nti government in opposition nga tezikwatagana nokuta naye wano e Uganda enokuta zikyatambula mulonde tuwulire Chief of Defence Forces akasedduge kamu Chief of Defence Forces Kasirye nkyali wuwo nkakasanga kano ojja kaddamu Adolf Mwesigye nga tannolondebwa ku kifo kyali mukulu wa leero yali minisita omujjuvu yali minisita waki yali minisita w'ebyobusuubuzi n'amala n'anyenyawo omutwe tabangako wa bya busuubuzi olwo Ameria ye yali waaki kikuyinza obuzito n'abanga ne Walugembe talonda yali minisita wa defense ne tweyongerayo obuzayo kimu ono munnayuganda mutendesi wa mupiira gwa bigere era mwatiikirivu naye obutendesi bwamutamira mu ggwanga erya Kenya bamugyayo nga nabugisi mufungize baazula nti yatendekanga kiraabu ate nga n'akapapula asiba nga kimwetaagisa kimugamba nti guno ngusibyeko 5 ejja Kenya ng'agamba abaana temugwangula yali ani oyo mbu yali ani nekibanga kiganye ne Walugembe n'abanga talonda yalipo nkata nembanga nkuwunzikiddawo nengende wa Walugembe Andrew Walugembe bweddamu bino omanya nti wenywereza mu mbuga ya Ssedduge ebyange byangu naye manya nti kakati bino bye bisalawo asigala katuuti wano n'ava katuuti wano tugende bwe tuti Walugembe wanjisebo oli otya bulungi nawe ogamba otya sebo nange ngamba bulungi kiri bwe kiti wadde ng'ettendekero lino lyeyubula ne liva ku nnono yaalyo ey'edda naye omulimo gwali omukulu oba oliawo ogwalitandisa kwali ng'okujjukiza okutendeka n'okufuuwa olufuge ku bakozi naddala aba gavumenti ttendekero kyeryo ng'omulimu gwali ogwalitandisa kwali nga kujjukiza okutendeka n'okufuuwa olufufuge oba okuddamu okunyumunguza abakozi naddala aba gavumenti Makerere Institute nyinzi kimuyinze ne Kasirye nedda sebo n'agamba teyeetantala olaba ng'ova we bayita ku yaadi opposite akakiika opposite internal affairs oyambuukirizaawo basalagana ne poliisi ya Jinja Road so side eno waliyo oba wali BAT side y'ekyengo waliwo ettendekero baliyita UMI Uganda Management Institute omulimu gwali gwalinga kunyumunguza abakozi naddala aba gavumenti tweyongereyo ono yakulira enzirukanya y'emirimu mu ssetteeserezo w'eggwanga oba osobola oga nti kiraka wa parliament wanjisebo ono yakulira enzirukanya y'emirimu mu ssetteeserezo w'eggwanga oba osobola omuyita kiraka owa parliament jakobolanya tabozeewo ne wabanga tewali amulonzi ate nga twamwogeddeko bamuyita Adolf Mwesigye nga tanafuuka minisita tanafuuka ekyo yali minisita wa defense nakibabuuziza era nga ansi egenda kujja eno tabozeewo tugende ku kisembayo kiri bwe kiti oyinza okugamba nti bannayuganda abazannyo omupiira gw'ebigere bamukisa nnyo mu ggwanga erya South Africa tuyinayo babiri bakwasi ba goal ate nga bonna bali mu ttiimu ensajja zibbingwa mu ggwanga erya South Africa bw'oba ompaabo ababiri tulina Denis Onyango otyo ne tuba kiganye kikuyinza obuzito Denis Masinde Onyango ne Ismaili Watenga nembanga mbanyuse mu kaseera kano nga tulinda abalamuzi abagenda okubanga balangirira bitambudde bitya
wano ogenda kubanga otuwa mwana wa taata kakati wano bye museemu tetulina kye twongerako wadde oli akwata ekisooka okuleka nga beerippaganya okujjako nga mwerippaganya ate nno nakyo kisoboka okuleka nga mwerippaganye lwe tubazzaako engalo kyandiba nga beerippaganye katulinde atudde ku mmeeza y'abalamuzi bali basatu balambirira kitegeeza nti kye bavaayo nakyo baba bamaze okkikkaanyaako nga kyekyenkomeredde bwatyo Sharon Mirembe n'ayingirawo embaga ya gwakubiri katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Tujja kusaba sooka oyimirize abavunkanya ababiri badde mu maaso wano. Guno gwe mulundi gwe musemba okubeera mwenna. Kawasomali Zat abeera akulembedde ogenda kudda ku podium yo akutte ekyokubiri ogenda kutambula amadaala mpola mpola. Naye weegendereza kubanga bw'oba okutta ekyokubiri ennyingo ziyinza okuba zitadde n'otalantuka kale okka bulungi. Kale. Second round omukulu Kasirye Steven afunyewo obubonero busatu n'alonda Walugembe Andrew akabonero kamu bwe bubonero buna bwafunye mu second round. Omukulu Walugembe Andrew afunye obubonero busatu the first round, then n'alonda Steven Kasirye ne bamwongerayo akabonero kamu bwe bubonero buna. Total number eri Kasirye Steven afunye obubonero 10 ne Walugembe Andrew obubonero 10. Sooka okuba emibala esatu ez'embuga ya Ssedduke tulabe ekyokukola wano. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka, byonna ku Lugonvu Show olyoka olaba ensiitaano. Ssedduke 2021 atuuse wanyumira. Abajja nga beewera eryanyi nga buli omu yeewera nga bw'atazze kusiika binyumo, bangi bibazitoyeeko baabuwe era ne bawanduka. We twogerera mukaaga bokka be basigadde mu mbuga ya Ssedduke era be bano: Bandobera Shem, Bwanika John, Bukenya Pasco, Kasirye Steven, Walugembe Andrew, Kiguli Ivan. Kati gwanyumirwa omuzannyo guno ku Lugonvu Show noonya woogwa oba kwosibira olukoba, naye ekibuuzo kisigala kimu nti anaaba ani oyo omuzira anaasitukira mu kyapa Ssedduke 2021. Twagala omu aveewo sigala omwasigale omulala asobola okujja wano. Kyetufa kwe kuba nga temukwataganye wamu. Tugenda kubuuza ekibuuzo nsobola okukwazika ku mmeeza yange. Kiri fine? Okay, bwe kiba nga kiri fine Mbabaali Maliseri twagala okuba nga tumanya Ssedduke wa 2021 ku Lugonvu Show. Kyapa kya ttaka. Onaatuvuga oba mbavuge? Batwale. Bwe kiba nga nze ngenda obatwala jangu wano. Kanzire wano. Gwe jangu wano. Bwe kiba nga nze ngenda okubatwala Kasirye Steven ne Walugembe Andrew, ogenda kuba nga owandiika ekibuuzo, ate mu kuwandiika ekibuuzo oddemu ne ansa nga tewali alaba munne. Ebibuuzo bigenda kuba bibiri. Ekibuuzo ekisooka njagala tugende mu kaluka, kigenda kuba kimu nga kirimu ebibuuzo bisatu. Njagala tugende mu kaluka Kayunga, ombuulire ani yalangiriddwa ku buwanguzi, ani yakutte ekyokubiri,
mwabaddemu emivuyo egy'enjawulo. Mpaayo omubaka omu ku abo be bakwatidde Kayunga ne basibwa. Akade katandike. Damugumu. Temuwandiika kibuuzo. Muddemu answer. Muli mu kuwandiika answer? Okay. Wandiika answer. Neera bongere gumu ku babiri bisatu. Oleme kubaawo kwekwasa. Ne tubanga buli omu agenda kuleeta olupapula lwe. Kyokka era wano twagalako omuntu omu ku ansa esatu zosseeko ze tugenda nazo. Oyo akuwadde? Onampadde. Kitegeeza n'onampe? Naye akuwe Leeta badde wali. Nedda byaweddeyo. Obudde bwaweddeyo. Ogenda kuddako wali. Naawe oddeko wali. Olupapula lw'enkute lwa Walugembe Andrew. Bwe mubuuziza ebibuuzo bisatu azeeko ekibuuzo kimu ekitegeeza nti ku bubonero obusatu afunyeko akabonero kamu azeeko Andrew Muwonge ye yawangudde. Butereevu. Oba ye yalangiriddwa mu nnamba emu. Kasirye naaba ngazzeemu eyawangudde Andrew Muwonge. Otyo eyakutte ekyokubiri nassaawo erinnya limu Harriet. Mu kyokusatu nassaawo oba abadde awandiika Joero n'akomaawo. Ne kiba nga bonna era basibaganye kubanga bafunye akabonero kamu kamu. Tetujja genda na linnya Harriet ye. Kaakati era ku lupapula lwe lumu gwaba ababuuza. Komaawo ku mmeeza. Kale jjayo tugende. Katuddemu kino ekyange kyo kigenda kubeera kimu bakiyita kinyoola nkoto. Tekiriiko nti bw'onoddamu ekyokubiri onooyitira awo banedda. Kigenda kubeera kimu. Mu ggwanga lyattu Uganda tuzze twetegereza ebyobufuzi n'engeri gye bibadde bitambulamu. Tulina ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. Mu ebyo ebingi mwe muli ekibiina eky'omukulu Jaberi Bidandisali essebo ekiyitibwa PPP. Oye Wandiika PPP mbujjuvu oyitewo oba osigale. PPP in full kuba akadde emirundi esatu. Oguddako awo wamala. Leeta olupapula. Andrew agambye atya? Andrew Muwonge agambye nti agyesomere kubanga ayinza nti si bye nawandiise. People's Progress Party. People's Progressive Party ate People's Progress. Kino goba osoma. Andrew Walugembe agambye nti People's Progress Party. Kasirye Steven agamba nti People's Progression Party. Bonna bagudde. Kwako. Ekibuuzo kibadde kiddibwamu nti People's Progressive Party. Si progress ate si progression. Tukole bwe tuti. Mukwate pen. Njagala mu lunyiriri nga bwe bajja batambula. Bwe kiri okuva gye twasookera
nga tujja twambuka ogenda kumpa emirembe ena abayivu gye bayita rains emirembe ena oba obukulembeze bwa mirundi ena abazze bakulembera Uganda ng'otandikira ku yasooka eyaddako n'eyaddako obudde twagala busatu bwokka. Akaddako akasembayo tujja kusaba bali mu control mutuwe ekifaananyi ekya Kasirye Steven ku screen ndowooza nga akadebe kaweddeyo ne Walugembe Andrew bakituwe. Wonderful. Gwasooka nzasooka sooka tuwulire kansooke Sir Edward Muteesa ye yasooka otyo Dr. Apollo Milton Obote naddako Idi Amin Dada naddako Yusuf Lule naddako kati yewo kigamba kitya Kasirye Steven yawandiise n'agamba nti Sir Edward Muteesa, Apollo Milton Obote, Idi Amin ne Yusuf Lule. tubakolere ki naye ane yajjako Amini Eyajjako Amini wangi eyajjako Amini Yusufu jjukira nti Obote mu kujja ng'alwana yajja yeekwese mu Lule, yeekweka mu Lule era Lule ye yasookawo. bw'abanga yeekweka mu Lule ng'ono bw'atuuse naawe bw'otuuse era musibaganye. tusobola okufunayo omuntu omu ku bawagizi ababuuza ekibuuzo ky'owulira. buli omu akonye ku wa munne titugende omubuuza ekyangu. Bali wange baliwo kale katugambe bwe tuti Sedduge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. tugenda kusaba emibala esatu egya Sedduge 2021 nga bwe tunoonya kiriwa ekigenda okubagattulula kubanga yonna gye tuyita mutukwata. Mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggwera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka byonna ku Lugonvu Show olyoka olaba ensiitaano. otyo Sedduge oba Nadduge wa 2021 wakusitukira mu kyapa ky'ettaka kiramba olwo omutwe ogwo bulijjo gw'onyooma gukufuule Land Road. Sedduge 2021 kati muli gyendi Sedduge 2021. awo wamala ndi gye muli. Ekibiina kya National Unity Platform NUP nga tekinnajja mu mikono gya Kyagulanyi waliwo eyali nnyini kyo oyo gwe muba mumpa buli omu amuwandiike tubagattulule. ogamba one yagambanga nti kati nze nandyogedde ki Aha. nze mwadde mwagala njogere ki Butereevu. ng'ayogera amaga twagala oyo. twagala akade kamu
Kimala kyokka wano ne bw'otuwaako erinnya limu tujja kuwa wabula mwenna bwe mutuwaako erinnya limu era muba musibaganye katulabe obwewange agambye Edward Sekandi ono oba awandiiseewa baaba ndaga wowandiise sirabawo oba nantegolola oba nani nsomawaawo ebyo nange nabikolanga kiganye bonna kwata wano tugende ku lukalu tugende mu ggwanga erya USA njagala ompa abakulembeze b'eggwanga erya USA bana ng'otandikira kwaliko kuba Kimala ntandikire wange tandikireeyo Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George Bush onaisewo ewo kiri kitya Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George Bush. tugenda kuyita mwami Lubwama owa Balubwama Local Poultry Breeders yagenda okubuuza ekibuuzo. Bano abasajja bonna bagezi. Tujja kusaba omuzindaalo. Sedduge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. neyanzeege eyo yonna tutalaazeeyo. Yes. Kino ekibuuzo nga bwe ndi musajja mulunzi tugenze mu bulunzi. Enkoko empanga ekookolima. Enkoko empanga weba tennakookolima esooka kukola ki? Buli omu awandiike. Waliwo atakitegedde. Enkoko empanga seggwanga y'enkoko ekookolima. Enkoko empanga eyo nga tennaba kookolima ekola ki? Oba esooka kukola ki? Mpandiike. Kimala. Nerengera omusajja bwakwata answer sheet. Andrew agambye atya? Esooka kuzuukuka. Kale mu mbeera eyo ne tuba nga omukulu owa Lubwama Poultry Breeders, Local Poultry Breeders asobodde otuyamba. Omukulu ono agambye nti yeegoga. Naawe kisome tebaga nti ono muttidde ku liiso. Sebo ayiseewo. Ladies and gentlemen, twagala omubala gumu ogwa Sedduke 2021. Ekifaananyi kya Kasirye Steven ayiseewo genda ku finals eza Sedduke 2021. Ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggwera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka. Byonna ku Lugonvu Show olyoka olaba ensiitaano. Andrew takikkiriza naye nga bwe kityo bwe kiri. Tujja kusaba abatestes mugenda kuleeta akatebe muterewo entebe. Kasirye Steven afuuse mutaka wa mbuga ya Sedduke 2021. Aba vibes
tujja kusaba bazadde ba Walugembe Andrew tebaliwo okay. Bamutere wali bwetyo mu mbeera ye bwetyo ojatula wali Kasirye Steven nakkalira ate Walugembe Andrew nakamadaala tokamadala lindako twagala engalo ez'amanyerezo mwanguka eza Walugembe Andrew omwana abadde asinga obuto nze mpuguka buwugusi nakatika mpuguke ku Lwalugonvu Property Consultant Soko Jiwano jangu wano nja kusaba Balubwama Local Poultry Breeders muje Focus Construction muje Malakai Ecology weri tujja kusaba buli muvujiriza agenda kuwa Walugembe Andrew emitwalo 10 gy'emitwalo 3 ng'omwana asoose abadde asinga obuto mu mbuga ya Ssedduge 221 abazadde tebasobodde kujja naye afunye abazadde Balubwama Local Poultry Breeders ne Focus Construction ne Lugonvu Property Consultants tuwadde Walugembe emitwalo 3 mitwalo 10 kimanyi kijja bayingira nze bwentyo bwempogoka yes okay bagala microphone Mpozi mwami Lugonvu yes ngaffe Balubwama Local Poultry Breeders and Agrovet okay twagala okukwebaza Amina. okuba nti emigi gy'emitonga gino eggwanga ery'enkya olireese okubalaga current affairs ebintu nga bwe bitambula Yes. kiremye bangi naye weebale nnyo ssebo weebalire ddala amina olw'okuba nti omwana ono yasinga obuto mu Lugonvizi Show Ssedduge 221 nga Balubwama Local Poultry Breeders ffe tuliwo okulaba nti abaana bano abato beenyigira mu mirimu gino egy'okulima n'okulunda mazima tetugenda kukoma mu bukomi mu kuwa muwanguzi nkoko 4 otyo noono olw'okuba nti emyaka gye mito ye tumuwadde enkoko 10 wonderful engalo ez'amanyi eza Balubwama Local Poultry Breeders tetugenda kukoma mu kumuwa nkoko 10 yes tugasseeko n'okumusomesa butya bw'oyita mu kulunda enkoko ennansi atandike ddi n'ogagawala atandike ddi kiri kimu kyokka n'enkya naluli ajja ku faamu yaffe n'atukyalirako mwami Lubwama n'amuwa omusomo banze najja n'amanya enkoko zino zitambula zitya nawaddembe okubeera ku faamu yaffe okumala ewiiki namba what n'alaba bye tukola n'alaba omuntu ogagawalira otya mu nkoko ennansi Yes. bwe tukoze yes n'agenda n'atandika emitwalo 10 tugenda kugimuwa naye amina tegimala yes yeetaaga kyatandika nakyo nga kyamaanyi so tugenda kumuwa enkoko 10 oluvannyuma lw'omusomo gwe tunaba tumuyisizaamu oba n'abaana mami we oba na dadi we bajja kuba nga bamuyambako bamusupporting enkoko ezo kibeere ekyokulabirako awaka okay tweyanze banafa Balubwama Local Poultry Breeders bamuwadde enkoko 10 n'emitwalo 10 Lugonvu Focus Construction akakunizo kabadde kazibu naye nze ngenda muwa amagezi ga mirundi 2 ekisookera ddala asanyukira okuvaamu kwe omanyi n'okusalawo n'ovaamu nabo buwanguzi abamu oyinza okulaba ng'omwana ono laba nga avuddemu naye ate agenda kuba muwanguzi n'okusinga omuntu agenda okugenda ku luzannya oluddako lwa nsonga 2 ekisooka ye mwana omuto ekyokubiri ataddewo okuvuganya okw'enjawulo so baminze nkusaba beera mugumu nnyo ate yongera okwagala by'okola n'abakulabye tukulabye ate tugenda mu maaso n'okukulondoola mu byonna mukama akuw'omukisa webale nnyo webalire ddala bagenda nawe bano bazadde bo bagenda nawe mpola mpola bagenda kukuwa ebirabo
kale Sedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Ekirooto kyange kituukirira. otyo Kino ky'ekirooto kyange. bwe lutyo bwe lulabise okubanga luba olwaleero nga Kasirye asobodde okubanga yesusunkula ku munne n'ayitawo okwolekera ku mutendera ogw'akamalirizo, so nga ate ne Andrew Walugembe naye takoze bubi kubanga abadde musajja alagidde ddala obusajja nti ddala yazze amaliridde otwala ekyapa naye nawe waaviiriddemu byafunye si bye bitono oba oliawo ate ayinza okusinga ne Kasirye nti Kasirye ayinza otuuka ku mutendera okusemba ate n'ataba muwanguzi naye ndowooza ajja kuba muwanguzi. N'olw'ensonga eyo twebaza nnyo abamalakai Ecology we tusinzidde ku lunaku luno olwaleero okulabika nti tugenda bwe tuti Monday Lwakubiri Lwakusatu paka ku lunaku Olwokutaano tugenda okuba nga tukutuusaako fayino tugenda kubeera wano ku Malakai Ecology. Kale nno tubebaza nnyo nammwe abali eyo nga mwagala okuwummulako eggandalo likyagenda mu maaso osobola okuba nga oyitako ku Malakai Ecology. Okyamira wali eri ekajjansi ojja kuba nga ojja mpolampola ojja tuuka ku Malakai Ecology. Ne bw'oba ozze na famire ne bw'oba ozze na mwagalwawo ne bwe bahanemon ne bwe kibeera ki kyonna osobola okujja n'osobola kuba nga owummulako. So bannaffe abalwengo General Hardware bali wali eri ekatende bagamba nti bw'obanga osobodde okuba nga ofuna poloti okuva mu Lugonvu Property Consultants abalina poloti enteeketeeke obulungi ng'omaze ogifuna jjukira nti bw'osasulako ebitundu 7 ku buli 100 bajja kuba bakuwa poloti eyo. Kati ogenderawo mu Lwengo General Hardware n'otandika okulabika nti osevinga nabo ebizimbisibwa sente bwe ziwera n'ogenda ne bakutikkira ne transport ne bamukuwa n'ogenda ku sayiti eyo ojja kusanga abateeseketeeke obulungi beba Focus Construction bakubire plan ate bakwasaganye mu by'okuzimba. Kitegeeza nti bw'obanga oyagala ebintu bino okutambulira obulungi poloti ogifuna Lugonvu Property Consultant. Ebizimbisibwa Lwengo General Hardware abazimbi ye Focus Construction. Tugamba nti ku lw'emikolo emirungi bw'omala okuzimba ennyumba yo weetaaga okufuna omukyala gw'obeeraye. Tugamba nti banafa ba Vibe Ceremony Events bagenda kuteekerateekera omukolo gubeere Maridadi Mantala Haba okutuuka okugamba nti waawo gwe mukolo gwensinga okwetaaga bagenda kubanga bakuwa buli kye weetaaga ate balina enkola gye baleese. Vibe Ceremony Events bajja n'obakwasa omukolo. Bino byogamba nti nakutowa simanya photography ey'omukolo gwange nangamba gwa wiiki 2 bakwata omukolo okuva lwe gutandika. Yes. Ne gugwa ku ssaawa 2 aboogezi ne baguwunzika. Ku ssaawa 2 n'eddakiika 15 ne bakuwa flash ya video nga guwedde. Aya basi ekyo kiri mu Vibe Ceremony Events bali emakerere ku Mtawazo omwaliro gwa kusatu. So bannaffe aba Obis Supermarket abo bo bali Kawanda ku ludda luliko substation y'amasannyalaze. Gendayo osobola okubanga ofuna shopping eri obulungi ebintu bei nnungi ate nga ne parking we eri bulungi. Ate bannaffe abaluwa local poultry breeders and agrovet abo bagamba nti ku nkokezi Nancy oteekwa kuzirunda otya oteekwa kufunamu otya bakubiri bye twazirundanga akakuba mpanga ne kalya amagunju ne gasomba ebyo biveeko. Kati ogenda kulunda enkoke Nancy ng'ozirunda mu nnunda ey'omulembe ng'oyise mu baluwa local poultry breeders and agrovet. Mu mbeera eyo twagala okulaba nga tukwebaza tusooke tulaba abenkya sebyuma tuwa abenkya. Bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 olw'enkya ziryoke zidde okunywa. Enkya zagudde okunywa zigenda kubeera ennaku z'omwezi 28 lunaku Lwakubiri nga Bandobera Shem akwatagana ne Kiguli Ivan. Ogenda tuwa ekifaananyi kya Bandobera Shem ku screen. Bandobera Shem agenda kubanga akwatagana ne Kiguli Ivan. Awo zidde okunywa era tunoonyeeko omu eyeegatta ku Kasirye Stephen eyayiseewo dda okutuuka ku luvunkana olw'akamalirizo. Lwaki tetusiibulira n'abantu baffe? Tubeeyanziza nnyo mwe bali kubanga muteekako data ne mutulaba yonna gye musinziira bali mitala w'amayanja abali wane waffe e Uganda tubeeyanziza. Nze Ssentango Frederick Lugonvu njagala kubeebaza mwenna abalabi baffe ab'enjawulo mawanga ag'enjawulo amawanga 78 Lugonvu's Show gyetuuka mwebale nnyo mwebalire ddala mutukoze obutali butono. Okay. Mutukoze obulungi obutali butono ba ambassadors baffe ab'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okubaza ababadde ku mmeeza ate ey'ababala obubonero okuli Mirembe Sharon Babra Babirye Babra lwaki lidduka ye Babra
Okay, babiri Barbara ne Mbabazi Lilian kwoteka Carlton Scovia Nakamya abatukoze obulungi obutali butono. Olunaku olw'enkya waliwo abagambye nti Mirembe Sharon abadde ayina ekisa ku gundi. Kati olunaku olw'enkya tujja kufuna omulangirizi omulala agenda okuba ng'alangirira obubonero ye anaabana kisakwani. Yes. Tusibulidde wano mbeere bulungi mweraba. Sedduge wa 221 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka.